Yekolera wammwe itongwa abatuuse. Musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze. Kansubire nti embeera batwala maliddaadi saana. Naffe gye tuli eno Muzeidunda akyatulunze bulungi. Mugamba mutya abantu b'omu Abu Dhabi mbatumidde, abantu b'e Dubai mbatumidde, abantu b'e Sharjah mbatumidde, abantu b'omu Oman mbatumidde, abantu b'e Jordan mbatumidde, bakwini b'e Saudi Arabia Yekolera itongwa nammwe abatumidde, abali mu Schengen countries, abali mu America, abali mu Scandinavia, na buli omu oli ng'oli munnankyukakyuka, ng'oli munna-Uganda, oba ng'oyagaliza Uganda ebirungi. Munnange Yekolera itongwa akwagala nnyo ate ak'ensusso. Ne banna-Uganda abaagala enkyukakyuka nga muli wano, nammwe Yekolera itongwa abaagala nnyo ak'ensusso. Otherwise olunaku lwa Sande mukulikeeyo mu masinzizo nsobwedda mbalinda nga ngamba bwana mukulu oba faaza oba bulaaza oba pasita atata bantu bange kujja teeka omusajja ku kikaliriro lwaki ankaluubiriza. Era obwedda ndiwa nga ngamba lwaki ankaluubiriza, lwaki tata abantu bange ne bajja Ronald Mayinja ne muwanika kalabba. Ronald Mayinja eno live bagiyita ntaana yambwa. Entaana y'embwa mu Luganda libeera jirikiti. Kakati Ronald Mayinja olimbwa sewo mukama wange nzikirize essaawa eno nkusuule ku jirikiti live ey'olunaku olwaleero bagiyita entaana y'embwa. Entaana y'embwa mu Luganda libeera jirikiti. Ronald Mayinja mutambuze video ene mutuukeko. Bw'omanya akaunti ye gy'akozesa mumutaginge buno obubaka bukulu nnyo ate abwetaaga nnyo okubumanya. Yenze Yekolera itongwa eno music industry ngitegeera nnyo nsimbudde. Ronald Mayinja ne bw'oneekaabya obuziga bwagoonya, ne bw'oneewolomya, ne bw'onaatusika eriyo, ne bw'onaayagala okudda mu bantu, ne bw'onaayagala okukola otya, eno music industry olunaku olwaleero bwe gaba amaka ga kitaawo oba bw'aba kitaawo yakuzaalukuka kiddamu. Eno music industry bw'eba taata wa Ronald Mayinja yamuzaalukuka. Buli omwana lwayagala okusaanyaawo mutowe ali successful mu kika ate ng'abadde agenda situla ekika oba olujja, n'oyagala omusaanyawo n'okolagana n'omulabe n'oyagala okutta omwana wa nnyoko ne kitaawo, bazadde bo babeera tebasigazza kyakusalawo kirala kyonna okuggyako okukuzaalukuka. Kakati Ronald Mayinja eno music industry olwaleero gy'oyagala okwetondera yakuzaalukuka kubanga weetaba mu baali baagala okutta omwana waayo ate ng'omwana waayo oyo naawe abeera muganda wo. Tewali kirabo ky'oyinza kuwa maama wo oba taatawo nga weetaba n'abalabe abaali baagala okutta mutoowo. Kakati era bagoba awaka ne bakugamba mwana gwe genda ozunge n'ensi tukuzaalukuse. Olw'okuba wali oweereddwa ssente ne ssente, obwesedde, obusiriivu, walowooza ndi n'ebikolimo by'omuzadde sibikwata era tebina kye bigenda kukukola kubanga olwedde bakuwadde akawumbiko, bakuwadde n'emmotoka yo ne bakwongerayo n'obukadde 5 okuba akayimba musimanyanga nenene akalulu n'ogamba oba ebikolimo by'abazadde bikika stars ngenze ne ssente n'otomanya nti abazadde abo be baba bakwola, be bakufuula kyoli, be bakuweerera, be bakuwanika
n'oli omulabe atuuka okukulaba otuuka okwagala okutta muganda wo ekintu kyonna kye waweesa nabagamba oba n'amaanyi mangi oba n'obuvunaanyizibwa bungi kukisaanyaawo kati ekikolimo ky'omuzadde gwe bayita music industry kyakulondoola obusente bwonna bwe wajja wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bukuwaga kikati oli w'amaanyi ogezze nnyo n'okusinga ekika y'ensonga lwaki wali weetabye n'abalabe abaali basse mutoowo munnange ekikolima abazadde kye baakuteekako essaawa eno kikulondodde n'obusente bwe weeyunuza essaawa eno bukuweddeko tokyalina yadde olwataano kaakati owulira oyagala kukomawo mu kika naye nga bba abazadde baakuzaala okukadda Ronald Mayinja ne bw'okuba oluyimba olukomyawo Yesu olwaliro gwe tulindiridde emyaka n'emyaka ne bw'okuba oluyimba olussa Mwoyo Mutukuvu music industry yakuzaalukuka eno music industry yakuzaalukuka Ronald Mayinja twabakoowa okutukuula kyajja eba kyajinga nga muweddeko omuliro muddemu mukuna amaanyi baddemu babalengere babayite kyokka amaanyi ago ge mufunye oba amasannyalaze ago ge mufunye oba omuliro gwe mufunye nga mugenda gukozesa kusaanyaawo fe ababawadde omuliro nga mugenda gukozesa fe ababawadde omuliro ekyo kikafuuwe kikyasoboka yadde n'akatono tukyayinza kuteekawo socket gye bayita bannayuganda oba socket gye bayita his excellence Bobi wine ojja okyagingeko ofune amaanyi Museveni addemu akulabe nti ofunye amaanyi addemu akuyite ate amaanyi ago ge tukuwadde oddemu era otusaanyeewo oba oddemu otweŋŋange ffe tukooye okeera ku makya ne tulimanga emmere ne mujja ne mutukaabira tyenjala etuluma mutuwe ku mmere banywanyi kyokka olubawo emmere amaanyi ge mugijjamu ayi ne gatandika kusamba ffe muganda waagambira gwowonya eggere yali kusambya tetugenda kuddamu kukkiriza kuwonya ggere Ronald Mayinja ate olisambise ffe bannayuganda kikafuuwe yadde n'akatono tetugenda kuddamu kukkiriza kuwa mmere ofune amaanyi ate g'ogenda okukozesa okusaanyaawo ffe kkiriza oba gaana Museveni takola na banafu era y'ensonga lwaki alondobamu abantu ab'amaanyi ng'akimanyi nti muyinza obutamugattako nnyo kubanga yessaawa eno takyetaaga bululu kuba akimanyi tebamuwagala naka akayimba ke wagira nti muzeeyo akalulu tekalina kye kaamugattako kubanga tewali yawa Yoweri Kaguta Museveni kalulu kati akayimbako tekalina kye kaamugattako kojja omugezi nkutumidde akayimbako yakugula kwongera kutattana yakugula kwongera kutattana kakati Museveni ye musajja omugezi asooka n'akutattana oluvannyuma n'akutta Ronald Mayinja essaawa yonna ogenda kuttibwa ng'abantu tebakyali ku sayidiyo kubanga luli atya okutta ng'abantu bajja kukuba kkere wali okyali muganzi abantu baali bakyali ku sayidiyo kye yakola n'asooka n'akutattana essaawa yonna Museveni agenda kutta oyagala toyagala ate tewali agenda kukaabira kubanga oyo live yalo tugituumye entaana y'embwa oba liyite ejjirikiti Ronald Mayinja tuzze kusuula ku jjirikiti Museveni kwanaakulonda ate ekiwedde kuba yamala dda okutattana kakati olaba amaanyi gaweddewo n'essente takyakwongera oli apulaninga okutta kakati oyagala kudda ku soketi zaffe mbutu ku charging ofune amaanyi amapya era akuyite ale gonaakosa okutukuba Ronald Mayinja nakugamba obwesigwa bulinganga embeerera oba virginity embeerera egenda omulundi gumu eba tekyayinza kudda
ne bw'oligenda ewasenga kulannama ne bw'oligenda simanya ajati Aisha Nakasujja simanya senga byewuunyo mu Jubilee Park Katwe bano abeetenda okugaba eddagala limufunza lazima nkulayirira embeera yo tedda kasitomala okwegadanga kakati Ronald Mayinja obwesigwa bulinga mbeera bugenda omulundi gumu nkulayirira agennyabo tebusobola kudda Ronald Mayinja ne bwona akola ki omukwano gwe twakulinako gwafuuka dda obukyayi situkyasobola kuddamu kwesembereza ne bwona awoloma akyale ne bwofa nkulaye tetuyinza kukukaabira kubanga gwe wennyini twakulabula ne tukugamba gwe weerijjirako omuguwa gwe weeyambaza omuguwa gutuga n'ogaana okutuwuliriza nga gwe ssente zikusingidde embaga etanyumye obuluvu nga bukusingidde buli kimu ne tukugamba mu 7 ntaana ne tukugamba mu 7 muguwa n'ogaana otuwuliriza tewakoma ku kyakugenda bugenzi n'ogattako tuvuma n'ogattako tulangira buli program gy'obeerako ng'otuvuma ne batta abaana baffe ekayunga nova noga nti aba opposition balina obuzibu bumu butakkiriza naye nga naawe ebyali bigenda maaso walinga obiraba mwami Ronald Mayinja kakati olunaku olwaleero okuva lwe kiri nti gwe wekka eyeyambazaamu omuguwa gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni kkiriza gukutuge leka mwana Ronald Mayinja tubimbirako jjovu weyambaza wekka omuguwa olwaleero gukutuga ate otubimbirako ejjovu leka gukutuge ate tukusuubiza ne bw'olifa ffe tugenda keera ku makya kukwata nkumbi kugenda ku mmimbi zaffe kulima tugenda keera ku makya kukwata nkumbi kugenda mu mmimbi zaffe kulima kubanga wakola n'abatemu abatta abaana baffe ne tukulabula nti naye bagenda kukutta ssente ne zikusingira embaga etanyumye era nnakubyedde eggombe wammwe eyiyo basime kubanga ono bw'amala okuttattana ekiddako kiba kyakutta Alhaji Ntasa Ntegese Bagala yali musajja w'amaanyi alina obuyinza obulagira nti agambye muwono eyateeka Museveni ku bunkenke Museveni n'amusika n'amusembeza n'amala okumuttattana gy'oli abalamu ne bagamba afiiridde mu kinaabiro amaze omumuttattana kaakati ate n'amuttira ddala oyo Yoweri Kaguta Museveni twakulabula n'ogaana okutuwuliriza omukulu Ronald Mayinja toyinza kubeera na bintu bibiri mulundi gumu ku ssente n'omukwano walina okulondako ekintu kimu era gwe Ronald Mayinja omunywanyi n'olondako n'ekyokugenda ne ssente ennyingi kaakati ate oyagala obeere ne ssente ate ng'olina obuganzi ekintu ekitasobokerako ddala bw'obeera n'ekintu ekimu ekirala olina kita ne kigenda toyinza keera ku makya ng'olunda omusota ate ng'oyagala okubeera n'amaggi tekisoboka toyinza kukeera ku makya ng'olunda omusota ate akaseera ke kamu ng'oyagala okubeera n'amaggi ku ebyo ebibiri waliwo ekitakolagana na kinnaakyo olina okutaako ekintu kimu toyinza kukeera ku makya n'owoomerwa sex ala akaseera ke kamu ng'oyagala okusigala ng'oli mbeerera ebintu ebyo bibiri munnange tosobola kubikwasaganya mulundi gumu ekimu kirina okutwala kinnaakyo toyinza kubeera mbeerera toyinza kwagala kubeera mbeerera ate ng'oyagala okuzannya sex bw'osalawo okuzannya sex oba bw'osalawo okuzannya John Gadanga n'osalawo okwemudola mu ngeri ya zidoro embeerera obeera olina okugireka kakati gwe olunaku olwaleero wasalawo okole n'omuntu gwe bataagala naye ate oyagala osigale nga gwe bakwagala ekintu ekitasoboka kubanga olunaku olwaleero ne bw'oyita mu bantu abantu tebalaba Ronald Mayinja oli abantu balaba Museveni kubanga wakolako nga ambasada wa Museveni
ng'oyimbi nti muzeeyi akalulu kakati olw'okuba Museveni tuyinza okulema ommutuka kate twamukyawa kubanga ffe tuwulira bwe tumusanga nga tulina gaapu tusobola omutigumbula oba okumutta ne tumuziika n'omumuziika ne tumulya obufiififi kale okuva olwekindi ye ne tusobola mumutuukako ng'ate yeggwa ambasada we munnange tetuyinza kukkiriza muntu nga ggwe kujja kutubeeramu wasalawo okukola sekisi kkiriza embeerera ekufe ngamba ggwe Ronald Mayinja nabagamba muli obupiira bugali mpitawa babakozesa okulwanagana ne banakuba nammwe oba n'abanyigirizibwa bannammwe ne babasika ne babateeka mu bulamu obw'ebbeeyi kati muli b'amaanyi muzimbye amaka musula bulungi musula kongi abamu musula munyonyo olunaku olwaleero mumiisinga abantu ba wansi mukirabye nti omukwano tegugulwa omukwano tebagugula tebagukaka kakati Mayinja alinga ng'omusajja yali abaddeko omugagga ng'essaawa eno azze mu bwavu ebitabo ebitukuvu bitugamba saasiranga abantu oba basatu omuntu asooka yali abaddeko ne ssente ne zimuggwako owokubiri yali abaddeko n'obuyinza ne bumuggwako owokusatu yali abaddeko n'omwagalwa n'amukyawa omuntu oyo aba depressed kakati Mayinja eyali abaddeko ne laavu y'Abannayuganda ng'olunaku olwaleero yatuuka neggwawo munnange oyinza n'okwettanga Museveni tannatuuka kukutta nakugamba Ronald Mayinja teweesemberezanga ku nsi kuno omuntu atakweguya nkiddamu naawe ali ku live eno owuliriza oba olina omukyalo oba omwami nga takweguya gobimbwa teweesemberezanga ku nsi kuno omuntu yenna atakweguya omuntu atakweguya aba takutwala takubalaamu value Ronald Mayinja twakubalangamu value n'ogende w'omusajja atakweguya kuba si gwe yamuleeta ate naye si ye yakuleeta kakati ffe twali tukimanyi nti ffe twakuleeta ng'era tuli baweesi bo nga ne tuyinza kusaanyawo tetwaweesa nga buli budde tukiceekingako kiri bulungi ono takweguya kuba takuweesangako omuganda wagambira nti tamuzadde amutikka jjinja Ronald Mayinja n'odduka ffe abakukwatanga ng'eggiraasi n'ogenda n'oguluba n'omuntu oba n'owakankula omusajja akukwatanga ekitaatika Yoweri Kaguta Museveni n'ova ku ffe abaali bakukwatanga eggiraasi n'oguluba n'omusajja akukwatanga ekitaatika okwagala kwafuna okw'obwereere nga tuwadde n'ekikumi n'okudiba gooti n'okusimuulizaako engatta ebunye ebisooto n'ogenda n'okwagala okugulirire naye nga weerabidde ffe twakukwatanga eggiraasi naye oyo gw'ogenzeeko akukwatanga ekitaatika Ronald Mayinja njagala nkubuulira ebigambo bino nze Yekolera itongwa wuliriza teekayo amatu ku nsi kuno Mukama Katonda asinga kwagala abantu ba bulijjo nkiddamu ku nsi kuno Omukama Katonda asinga kwagala abantu aba bulijjo negwe kyo kyakulema okutegeera lwaki nkugamba nti Omukama asinga kwagala abantu ba bulijjo kubanga abantu ba bulijjo be bangi be yasinga okuweesa kakati Mukama Katonda tumuyita omubumbi w'ensuwa omubumbi w'ensuwa bw'alaba nti eno gyawumbye type nnungi nnyo emunyumidde kimuwaliriza okubumba ennyingi owa benzi bw'alaba nga Mercedes yeetunze nnyo oba yeemusanyudde kimuwaliriza okubumba benzi Mercedes ennyingi ennyo kakati kuffe ne ba Museveni soka weebuuze Mukama Katonda yasinga kubumba baani kuffe abantu ba bulijjo nabo bansi bamataayi bw'oba weetegereza bulungi
omukama katonda yasinga kukola bantu ki fe aba bulijjo ekitegeeza nti fe basinga okwagala bw'okeera n'olwanagana naffe oba n'otuvaamu oba ovudde mu mukama katonda in case obadde tokimanyi mukama yasinga kubumba bantu ba bulijjo n'ova mu bantu abangi n'ogenda mu bantu ab'olubatu ddala. Mayinja kankusomeseko ekintu kino. Waliwo abasajja abaali abatunzi b'enjagazi kokayina. Pablo Emilio Escobar bwe yatundanga enjaga yainvestinga nnyo mu bantu abaavu oba abantu ba wansi oba abantu ba bulijjo. Omanye ensonga lwaki mirundi mingi poliisi oba amagye bwe byajjanga okumukwata nga mu bantu ba bulijjo mweyekwekanga be bamukweka kuba yabakolako omukwano tebaamuwangayo era baamukwekera ebbanga ddene abantu ba bulijjo paka mukama lwe yaga nti leero ogenda kufa naye abantu ba bulijjo baamukwekanga kubanga yamanya abagagga batono aba bulijjo be bangi. Era Pablo Escobar kyatwalira Amerika akaseera akazibu okumufuna kuba buli ebaageza nko mufuna ng'abantu ba bulijjo bamwebungulula nga bamukweka kubanga yabaggulako omukwano. Ofunye omukwano ogw'obwereere ku bantu aba bulijjo, ofunye okwagalwa okw'obwereere ku bantu aba bulijjo b'otaguliridde nga Pablo Escobar nti mbawe kino ng'era basobola okukukweka ne ku balabe bo n'obavaamu omulundi gumu n'ogenda n'okola n'abagagga abatono abagagga ab'olubatu. Essaawa eno Mayinja wange kikulidde abantu ba bulijjo bakugirawo dde olukomera kakati Museveni akuyigga kuba yamala okutta n'agenda kutta. Oyagala okomewo era baddemu bakuzimbeko olukomera ekitakyasoboka kubanga abantu abo banyiiga nnyo. Omuwandiisi omu yagamba ku nsi bamubuuza otya ki ku nsi n'agamba ku nsi kuno ekintu kyensinga okutya kwe kubeera omusiru. Ekintu kyensinga okutya kwe kubeera omusiru. John Wansolo gitambuze baaba yagamba ekintu kyensinga okutya kubeera musiru. Bwe woba toyingidde statement eyo deep oyinza obutakitegeera nti obusiru bwe bukubisa mukamaawo n'omukyalawo n'omutuusaako obulemu ne bakusiba amayisa. Obusiru bwe bukuvumisa mukamaawo abadde akuwa ssente n'ogenda n'oliisa abaana bo. Obusiru bwe bukukyaya omukyalawo omukuuma eyalima emmere n'ogaggawala. Kaakati n'agamba nze ku nsi kuno ntya okubeera omusiru. Kaakati nange mbuuza Ronald Mayinja gw'oli wa ngeri ki atatya kubeera musiru kuba oli musiru naye oli wa ngeri ki gwe yali exposed yali alabyeko kijja kitya okubanga tewatya kubeera musiru. Ronald Mayinja lwaki tewatya kubeera musiru? Kakati olunaku olwaleero okomewo mu bantu oba tubayita abazadde bo weetonda nti binnemye singa tebyakulema walikomyewo ne weetonda. Nabagamba omuntu toyinza kukeera ku makya n'osiiba olw'okuba toyina mmere. Ekyo kisiibo kyo Allah ayinza obutakiba kuba osiire toyina mmere. Allah ayagala nnyo omusiibi naye ng'abadde ayina emmere. Omuntu akola tauba ng'amannyo gamaze omuggwa mu kamwa tyabannange Allah yagaana okulya embizzi sigenda kuddamu kulya mbizzi naye nga takyalina mannyo. Allah yagaana obwenzi sigenda kuddamu kwenda naye nga bamaze okumulaawa. Allah yagaana omwenge abasiraamu tetulina kunywa mwenge naye lwakuba takyalina zigugula. Kakati Ronald Mayinja kyekyo kyoli mu kukola olwaleero. Singa mission yo yayitamu bulungi walize n'otukaabirira naye olwaki omala kulaba muganda wange ng'emaze kugaana ate n'ojja okole tauba
eyo tauba mu busiraamu bagiyita amabikkansamu bwe bamaze okulawa tolina kuva ku bwenzi busigaleko anti wasalawo kwenda hayavuwadde omwenge ovaako gwaki lwaki okola tauba nga omaze kwenda nga bewazirina wazinvwa gunywa havuddemu amannyo omusiraamu ŋŋamba ggwe lwaki lwogamba nti ndekeddewo okulya embizi Allah tagikkiriza tauba yeetaagisa nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ekintu ekyo kayibodda ne weetonda binnemye bannange binnemye ebintu binnemye tukole tutya tugambe nti wali mwana muto nakugamba ekintu kimu Ronald Mayinja bw'omala okukula ebyafaayo byo biwandiikibwa na peeni eya bwino bw'omala okukula ebyafaayo byo biwandiikibwa na peeni eya bwino bw'obeera omuto biwandiikibwa na kkalaamu kuba oba obikoza butamanya tusobola okufuna rubber ne tubirabinga off ne tubisangulawo byonna kuba obikozesa butamanya omwana omuto ebyafaayo bye biwandiikibwa na kkalaamu oba giyite penso omuntu omukulu ebyafaayo byo biwandiikibwa na peeni oba tokyasobola bisangula kakati Ronald Mayinja omusajja omukulu eyakeera n'okola ekyafaayo ekibi ne bw'oneetonda munnange ebyafaayo byo tebikyasanguka oli musajja mukulu tukusonyiwe ku ddiru kyoli mwana muto hale munnaigwe omwana omuto ataswadde okumalawo ekikopo ky'obuugi oli mwana muto hale gwe alaswadde okumalawo ekikopo ky'obuugi Ronald Mayinja bw'oba oli musajja mukulu ebyo byonna bye wakola bibalibwa ku ggwe okujja kubayo akayimba akalala ndi mawube ndi zonto ndi majinu kubayo abuyimba ng'obwo kubayo obuyimba ng'obwo then tugenda kukuwuliriza ndi mawube ndi majinu ndi zonto sitegeera abalongo banjo ky'obwongo bwasaanuuka oba osanga tunaawulirizaako naye nojja ng'otusiriwalirako binnemye wali olowooza byangu saabagamba nti Kyagulanyi muti gw'amaggwa tegutembeka gutuuka mu masanza saabagamba nti Kyagulanyi lusozi gambalagala tosobola duwambuka ku lutuuka waggulu saabagamba nti Kyagulanyi bannayuganda baamuzimbako olukomera oba Omukama yamuzimbako olukomera ng'amabulooka gaakozesa bagayita bannayuganda tosobola kumweŋŋanga n'omufumita makumugo kubanga ffe twafuuka engabo ezimudifendinga Mukama ze yateekawo ojja oyasaamirira binnemye bannange binnemye wali olowooza byangu ggwe wali olowooza okulwana ne Kyagulanyi amu ne bannayuganda matooke kulya togenda kuba bukubi nnoga wali ogayita matooke kulya togenda kuba bukubi nnoga gw'ogende omulimu gwe wantuma gunnemye abantu bankyaye wali weeteekamu omuguwa ng'olowooza gugenda kuwa bulamu oba kuggyawo omuguwa wagweteekamu lazima nga gulina kuggyawo nga gulina kutugumbula kakati obimbye ejjovu otuwogganira nabagamba Museveni butwa ne mugaana okumpuliriza bw'onywa ttampeko gye bayita Museveni oba onywedde butwa bw'onywa ttampeko gye bayita Museveni oba onywedde butwa butandise okuleega jjiribwa obimba ejjovu nti mujje mu Ntasa mumpe ku mataaga nnyogoga obutwa busaanuuke wasalawo okubunywa nga weetegeerera tewali mwana muto teri yakaka guma bukusibe ejjiribwa guma bukuteeke mu ntaana guma bukuteeke mu ntaana okubeera omusiru is an option it is an option okubeera omugezi oba omusiru it is an option. That's why waliwo abaana simala be baanika n'akavubuka akendali kana akatunanga kaliko ebisiyaga Kamirundi Junior akatunanga kaliko ebisiyaga kali awo kasiba kemodola katambula akabina keekubidde ludda kubanga baakalya nnyo ebisiyaga abo abaana basadde babe babawerera mu masomero ag'ebbeeyi nga banoonyayo magezi mu kunoonyayo amagezi bo ne basalawo babe basiru fe abasomera mu gaalayisi gye basuubya nti teri magezi laba ate bwe tusalawo tube bagezi kati okubeera omugezi oba omusiru it is an option. Kakati naawe Ronald Mayinja
obusiru bwo oba kusalawo okukolera Museveni gwomanyi nti kikopo kya butwa gwomanyi nti timba emira. It was an option. It was your option. It was your decision. No mtu esenso kulaba weyesalirawo okukolagana n'omusajja oyo muguwa gumaze okunyiga jiribwa obutwa budwojje mutampeko gye bayita Museveni bokusibye jiribwa obimbe ejjovu nene mabege nnyina bekuyitamu wenyase mujje mu Ntasa fewe wavuma. Fewe wavuma abaana baffe ne baffe ekayungaawo ne kajja kali noono omuvubuka Dr. Tyamale ne batuula ne Ibulake Mukasa ne batuvuma opposition tebakkiriza toyina ngeri yonna gy'ogenda kutuddamu. Fe tuli kasaali tuyingira lumu tuba tetukyadda mabega tosobola tusikamu n'otuzza mabega wayingira NRM hene waffe mabega tokyadda wayingira NRM ene waffe mabega tokyadda. Ronald Mayinja oli musota musota tegukuba livansi nkiddamu oli musota omusota tegukuba livansi toyina tukyukiramu enzigi eziyingira kye bayita bannayuganda zaggalwawo dda bannayuganda bakongojja ne bakuwanika waggulu ne bakuteeka wano weewati Museveni n'akulengera n'akuyita wawula baba kongozi baba kongojja kuyibegabega byabo lyakulengeri n'omala n'obavuma mimbi we yagambira lwaki osambe eddala ng'otuuse waggulu kasolya. Ronald Mayinja watusamba fe twali ddala ko walinnyira nojja n'otukuba tteke kakati guma kariyayo wagiryamu ebisiyaga njiddamu nze Yekolera itongo wano tambuzaawo nnyo kariya gye bayita eya Ronald Mayinja ey'okuyimba obuganzi bwe okwagalwa kwe ennyimba ze ennungi Museveni yazirya ebisiyaga mabega tewakyasiba weetaaga nnappi. Kariya yokkiriza wagiryamu ebisiyaga okwagala ssente kuli basuula awazibu kale gyowoloma binnemye kugambye oli muntu mukulu ebyafa by'omuntu omukulu biwandikibwa ne pen eby'omwana omuto byebiwandikibwa ne penso abatategeera era buli kyakola ensobi nga kisiimulwa ne mu maaso g'Omukama ne mu maaso g'abantu. Ekyomuntu omukulu engeri ekiba kyawandikibwa ne pen akiwandiisa ategeera kiba tekikyasiimulwa. Ronald Mayinja oba bikulemye oba ki toli mwana muto oba mwana muto tuwulire pampa nappi pampa kapale genda ovuga eggogolo bw'oba mwana muto ni mwana muto tosobola kumala mu kikopo kya buugi mukulu gwameze n'envi emabega gwakyakola ensobi gwameze n'ekiwalaata kiringa akayinja k'omusota gwakyakola ensobi gwameze n'akawalaata akalinga akayinja k'omusota kalinga olubengo mulumanyi banywanyi temwakulira mu kyalo mulaka temulumanyi olubengo kerina ejjinja kwe twasizanga obulo lwerubengo kale omutwe gw'amayinja gulinga olubengo olw'emyaka gy'alina gukaluba osobola n'okugwasizaako amagi gukaluba osobola n'okugufuula ekiti kwe batemera ennyama omutwe gwe gukaluba osobola n'okugufuula ekiti kwe batemera ennyama olw'obukadde bwe gugundidde. Olwaliro yagana nakola ensobi wali mwana muto gwe Ronald Mayinja wali mwana muto kariyayo bagiryamu dda ebisiyaga tokyayina kyotugamba bwokeera ku makya binnemye n'entonzi olwo ebyasoba biveewo nga wakwatagana n'abatusobya abaana abattibwa mu campaign ng'okolera Museveni nawe omuwaana then who is responsible gwe because walondebwanga ambassador wa Museveni abattibwa mu campaign ye gwali responsible oyina omukono mu kufa
kwa bannayuganda. Olina omukono mu nfa ya Dani eya Rita naye bannayuganda abaafa nga 18 November ba Edi Mutwe ba Aitawa ba Makabani Bampanga Map Media na bonna basiwa ekitaliya Nubian Lee. Olina omukono mu kusibwa kwabwe. Olina omukono mu nfa ya Fefe Kaserubogo. Kakati byebyo ogenda bitereeza otya? Ogenda bitereeza otya gwe wante? Olutalo oba abantu abattibwa Karamoja obirinamu obuvunaanyizibwa kuba singa Museveni yali yavaawo tudde singa Karamoja abantu baayo bali mu mirembe nga n'abaana baabwe twabajjadda ku nguudo ne tubazaayo ku ttaka ly'obujjajja bwabwe ne balima era ne baganyulwa ebyobugagga by'ekitundu kyabwe. Abattibwa Karamoja ovunaanyizibwa. Bannakongo abattibwa musima ya ADF eriyo ovunaanyizibwa kuba singa Museveni twali twamujjawo byali badde tebiriyo. Amasasi agakubwa abasiraamu ovunaanyizibwa. Bomweza okuba abantu mu Lusanja ovunaanyizibwa. Ezabakuba wano mu Kampala ku CPS ovunaanyizibwa. Ekiwamba abantu ovunaanyizibwa. Beyi ebintu eyekanami kubanga mwakolagana n'omusajja ne mubeera ba agenti b'obutabitabi obumulemezaawo ovunaanyizibwa. Ovunaanyizibwa ku buli kintu ekituuka mu Uganda ne ku bannayuganda. Olwaleero bannayuganda okubanga sukaali bamukonga lusu ovunaanyizibwa. Okufa kwolanya ovunaanyizibwa. Okufa kwa Yakobo ovunaanyizibwa. Okusibwa kw'abasejjirinya ovunaanyizibwa. Okusibwa kw'abasejjirinya ne Alan Sewanya ovunaanyizibwa. Mudin Mukoza Sanya okusibwa kwe ovunaanyizibwa. Buli kikyamu ekigenda mu maaso mu ggwanga tudde ovunaanyizibwa. Kakati nga tonna twasamira tebinnemye sooka okwatireko bannayuganda ojjewo ekizibu kyo kyewawagira. Okitegedde? Ovunaanyizibwa. Kale ng'ekizibu kya Museveni tekinnavaawo tolifuna mirembe. Ate era bwe tulikyejjirawo ojja kusasulira kuba nabagamba buli nsobi gy'okola ebaako omutango. Ka Ronald Mayinja ne bwe tunajjawo Museveni ojja kusasulira ne banno. Misa Kisemakula omusajja oyo n'akiraba n'aganze sigenda kukola na gino mirambo. Emirambo ebiri kusaasira ne munne. Nabakaba muli mirambo si mu bubi. Muli ku nsi naye muli mirambo. Muli ku nsi naye muli mirambo. Era emibiri gyammwe nabagamba gye kibayambako okukola ng'entaana mwe muwangaalira olunaku olwaleero. Muli ku nsi naye muli mirambo. Misa Kisemakula ye omuntu omulamu yabadde tayinange yakolagana na mirambo. Mwe mulowooza ye Misa Kiseneza Museveni bulijjo tazaagala lwaki teyazirya? Naye mbagamba Misa Kinyaanya Namu ate ng'ebadde mu nvundu yo n'ekitunulamu n'egamba nti nze Nyaanya Namu bwe nabeera mu nvundu ne bwe tugenda ku katale bwe tuddiba batuyiwayo ffenna ku kasasiro. Kakati Misaki yabadde tayinza kukkiriza kumuyiwayo kasasiro na nnyaanya ez'envundu ate nga ye Nyaanya Namu kuba oli wajja okkebera ennyaanya envundu tafaayo kunoonyaamu Namu. Agamba ono Faaji tumugulenga Faaji oba tumuyiweyo
nga Faji ka Misach naga tebagenda kunjiwayo nga Faji njagala nnyo erinnya lyange era Misach I salute you sir erinnya lyo liringanga ekanzu y'omuwarabu oba litukulanga omuzira temulimu yadde ebbala n'erimu temulimu yadde ebbala n'erimu era we yalabye nga mwe mwagala oditonyezaamu amasanda n'agamba nti apaana kikafuuwe erinnya lyange terigenda kugendako bala Ronald Mayinja nga sinnava wano weesigwa bulinga mbeerera egenda lumu tedda era egenze tedda embeerera egenda lumu ate era bw'obaako nekyofuna olina okubaako nekyofiirwa bw'ofuna essanyu mu kwegadanga kkiriza nti yo embuzi ebeera erugenzi toyinza kukeera ku makya weegadanga ate oyagala okusigaza embeerera oli mugwi wa ddalo Bamayinza Yekolera itonga mutambuze vidiyo eyo nsiibudde.